Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde, enkuba yafudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekyaviirako amataba okwanjala naddala mu kibuga Kampala. Okusinziira ku poliisi, abantu 7 be bafiira mu mataba gano. Kati olwaleero, Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja, Minisita omubeezi ow'ebyenguudo Musa Echweru kw'ossa n'abakulira KCCA bakedde kulambula nguudo kw'ossa n'emyalo egikolebwa okulaba buti ekizibu ky'amataba bwe kigenda okugonjoolwamu mu kibuga. Bano batandikidde Kyebando ku Ring Road, Albert Kukwe Lubaga, ng'enno basanze omulimu gutambula kinnawadda. Ku luguudo lwa Ssentema ewasangibwa amasaŋŋanzira ga Kasubi Nabulagala wasangiddwa ng'ekitundu ku luguudo kyaggalwa okusobozesa omulimu gw'okulukola okutambula obulungi. Bwe batuuse ku luguudo lw'e Salaama lusangiddwa nga nalwo lukyakolebwa ng'ekitundu ekisinga obunene tekinnaggwa. Luno lwali lwakumalirizibwa mu biseera eby'okweteekateekera olukuŋŋaana lwa Non-Aligned Movement oba NAM, wabula nga ne gye buli kati teruggwanga. Nabbanja era alambuziddwa n'omwala ogw'ekinnawattaka mu ggombolola y'e Nakawa awamu kuwaafiira abantu mu nkuba eyafudde emba, wabula nga gwonna gujjudde kasasiro. Wano Nabbanja alagidde KCCA okufuba okulaba nga bagogola emyala buli lunaku. The place is disputed. If you are saying this is about 2 meters deep, but it's already blocked. It's above the culvert. It's already blocked. Yeah. Why do you wait for it to block? Oluvannyuma lw'okulambula, Nabbanja atadde kontrakita wa KCCA ku nninga okunnyonnyola ekiviiriddeko abakyenaleire 18G abaweebwa kontrakiti y'okukola oluguudo lw'e Salaama okukola akasoobo. Enguudo za Industria baziwa $2.3 talina kyamaanyi kyakozeeyo. Oluguudo lw'e Salaama nalwo baluwa $2.3 talina kyamaanyi kyakozeeyo ate taddaabiriza. The contractor we have for Samburu Kagwa Road and Salama is the same contractor we have for the road civil. In my experience, this contractor is overwhelmed. He was given, I think, more work than he was able to handle. Mu kwewozaako, Henry Busolu okuva mu Kyennaleire 18G ategeezezza nga bwe balina eddimu ly'okusengula amazzi ko ne kamera za poliisi ezaabatwalira akadde akawerako. Lot 4 was signed on the 21st of December 2023. We had 3 months of mobilization. That's up to March. That's when the startup meeting was conducted. We got a commencement order for Salama Road in May 2023. We had to procure subcontractors to do relocation of utilities. Now we are supposed to be giving you so much work. There is supposed to be work where we're here. Now this one is going to affect your reputation. Already, I can assure you it will be very difficult for you to get a new job when there is this problem. Ku myalo egizibikira olwa kasasiro, nankulu wa KCCA Sharifa Buzechi ategeezezza nga waliwo abantu abakwatiddwa olw'okuyibwa kasasiro mu myala. Even on that very channel, 2 people who have been releasing human waste and industrial waste into the channels have been arrested. Nabbanja era alagidde ekitongole ki KCCA okujja abantu bonna abazimba ku myala okugisobozesa okugaziyizibwa. Bataddewo ebiveera ne bakubirirako nga munaye muti yendaga Munnayuganda abo bajja kuva. Naye bano amayumba gaabwe amalala agali permanent agali eno, those ones will be compensated. Bano bokka bagenda ku mwala, bazimba ku mwala ne bakufunza. Kati amazzi bwe gava eri tegakkirira. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba okulambula kwa Ssaabaminisita kunaavaamu ebibala naddala mu kukendeeza amataba mu kibuga Kampala.